tukulisaya mu kumulamuko tukyagenda maaso program Omunnyo ku Makya ndi Muhammad Wamala n'omwana w'omwami Stephen Lumu tugenda kutunulira ate obulamu bw'omugenzi Major General Kasirye Ggwanga waswa twegasse ku munnaffe abadde omuyambi we Major Moses Kabanda Ntwatwa agenda kuba atutambuza mpola mpola twafunyeko emboozi eyakafubo naye tugenda kugitekako tuberenga tusharinga naawe Munnayuganda ali eyo abadde tomanyi Ebikwata ku mugenzi ono abadde musajja wo ku Lusegere batandika bonna bisibadde amanyiko katwegatte ku Major Kabanda Ntwatwa ate aberenga tutambuza mu nteekateeka eneddako tulengere enteekateeka ez'okuziika biri bitya kubanga ono ebigambo byonna ebisinga yamugambira ddala nti awo embeera mpumulira bino tugenda kuba tubifuna mu mboozi eno eyakafubo gye twadde nayo omwana w'omwami nga yeegasse ne Major ono okugenda mu maaso okubanga batambuza n'okulambika eggwanga ebintu ebyenjawulo n'obulamu bw'omugenzi okutwalizaamu katwegatte ku Major Kabanda Ntwatwa. Njagala okulamusaako akawungeezi amakya oba kyonna kyoyagadde okukiyita naye nga ndi mwana w'omwami kitalo ddala ekyokufiirwa Major General Kasirye Ggwanga era puroguramu eno kaakati gye tuliko ya kukungubagira omugenzi Kasirye Ggwanga naye abantu bangi boogera kino nekiri naye nga tewaliwo bantu bangi nnyo basobola okuvaayo ne bagamba nti anze mumanyi okuva ku bukolokolo okutuuka gyagweredde naye nfunye omukisa nti nfunye Major Kabanda Ntwatwa Moses omu ku basajja abatandika naye olutalo ate era nga abadde personal assistant we. Major nsanyuse okulaba nange nsanyuse okusenkana nsanyuse kubanga abantu bangi babadde boogera nga boogera ku bigambo bino Major General Kasirye Ggwanga abadde bwati Major General Kasirye Ggwanga yava bwati ne bwati gwe nga Major Ntwatwa Moses Kabanda Major General Kasirye Ggwanga omutandika otya okutandika kati nkubuuza nti omumanyi otya okusooka kwa byonna kubanga abantu baagala okumanya omuntu gw'embuuza ebintu bya Major General yamumanyirawa omutandika otya okumumanya Major General Kasirye Ggwanga okutandikira ddala mumanya twakula naye tuzaali mu district y'Emityana twasoma naye okuva mu class 1 twayawukana mu kibiina kya 7 Major General Kasirye obuuza we natandikira mumanya mu buto kakati abakulaba wali ku TV balina ekizibu kye basobola okulaba nti bw'otunuulira Major General Kasirye Ggwanga omugenzi naawe kati gwe balaba muvubuka ate oli balaba muzeeyi difference eyo tujja ndowooza giraba ku mbeera buli omu gy'atambuddemu. Okay, mutandikirawa tuzaalibwa mu kitundu kyekimu twasoma ffenna okuva mu kibiina eky'olubereberye ne twawukana mu kibiina ekya 7 nga tudde ekyomusanvu ffe twatuula ekyomusanvu n'ekyomunaana baagatta ebibiina awo olwo nga mukyali muzi junior tukyali junior waliwo junior nakutava mu P7 ne tutuula n'abaali aba P8 yali musajja mugezi ye n'afuna ekibuli nze nesigalayo Emityana. Nesigala Emityana gy'enasomera. Kaakati bwe mumala okwawukana mu masomero Kasirye Ggwanga abadde mujaasi naawe wali mujaasi. Nze saali mujaasi nze nali musuubuzi okusooka. Kaakati kubanga yo Major. Major nze nyingira buyeekera ye mujaasi byawuka. Ye yayingira. Naye the moment they give you a rank oira obeera mujaasi kubanga ku bintu byo byendabye wano ndabye pulezidenti akuteekako bino akuteekako biri kaakati bwe mwawukana mu masomero awo yagenze ekibuli secondary gwogenzeewa Mityana secondary ng'oyo waliyo Kawere yali Kawere. Okay, kati we muve mudda mutya okusinkana
ye bw'amala sini eyokuna n'ayingira amagye balina yayingira Uganda Army ku mulembe gw'Obote ogwa Amin gwaligo Amin yali anaatera okuvaako we yayingirira yabayingiza yalinga Dr. Boogere bayingira ne Wamala Nyanzi Dr. Boogere yali musawo yabayingiza amagye ye n'ayingira amagye gwe noddawa nenzira mu busuubuzi n'otandika okusuubula ensimbi ze tulaba wano ez'obusuubuzi oba z'amagye za busuubuzi zino za busuubuzi zokka definitely langa ne bw'obadde omuwulira abadde ayogera nnyo program ffe twazaalibwa mu famire nga kitaffe yaluzaala musajja mugagga ate yali musajja wabyabo mukulembeze kati bw'ayingira eri mu magye gwe n'okola ebyobusuubuzi muddayo mutya okusisinkana bwe yavanga mu West Nile Bondo yajjangawo enakasera awo kuba we waali edduuka awo nakasera ono yali mbeerako okuzimba we batundanga amagi waliwo akatale awo akalikiriini Soprite olabawo awo ku Soprite awo wennyini we waali edduuka mwenalinga nga jakulabeko nga mukwano gwe ekuba twaliranye edduuka yaffe yali eranye eri abanubbi era nabo babeeranga b'emitiana eyo awo yajjanga nalabako era oluva ebbondo teyavanga bondo n'atayitaawo kakati Kasirye Ggwanga ayingira amagye gwe ng'okyali mu busuubuzi agenda atambula mu magye ali mu magye aga Idi Amin agakoze Amin bamutwalaganya nga gwe okyali mukwano gwe bwe bamutwalaganya Idi Amin abasiyaasi ba Idi Amin wano bonna twabatunuuliranga nga twagala obbayiggo bakuba emiggo Kasirye Ggwanga adduka oba abeera wano Kasirye Ggwanga yadduka basajja abaalwana olutalo paka kumpi kutuuka mu Kampala kuba ali mukubi wa mizinga kati bwajjanga Amini bamutwalaganya yavaddanga mukubi watirale yajjanga baali saidi awo nga bwamanaja nti olutalo olulabika lutulemye atirale ezo kubanga namuwulirako omanyi nainteractingako naye mu programu zino byetukola ebyamawulire emirundi mingi yali map reader omanyi bw'onooba okuba emizinga map reading akola bulungi nnyo omanya nti wano waliwo akasozi wano waliwo ekikko wano waliwo ekintu bwekiti kati awo olw'okuba yali map reader mulungi ne bagamba nti gwe emizinga ogimanyi naga nti olutalo lutulemye amagezi genkuwa ng'agamba gwe gya famire yo mu kibuga mu biseera ebyo nga amafuta matono nnyo Amini baali bamutaddeko natti ab'Ekenya n'okusingira isi yonna si Kenya yokka naga nti ja famire yo mu kibuga kubanga olutalo luduganye ng'alwana olwo ng'omujaasi professional soldier wa Uganda Army kakati nemugamba nga tewayi emmotoka ziddusa ate emmotoka abasirikale ba Amini abadduka bazikwata nnyo ez'abantu zebadduka nadduka nateeka famire nadduka nemugamba nti sirina mafuta nga mafuta tegakyalabika nandeetera jerikaani y'amafuta n'agamba nti abantu babateeke mu gundi obatwale ekibuga bajja kyokya abatanzania bakubanga ebibuga olufenga baali bakubye Masaka nga ali wansi bamusudde kakati nampa amafuta waliwo omwami omu yali alina oluganda ku beeso eri Mulondo oyo omulangira ekyankowe kati wali omwami bayitawo kyankowa omwami oyo n'ajja yalina akamotoka kakatundubaali nettekamu amafuta okutwala famire emitiana ng'amakubo bagasazeeko era okugenda tugende abasajja emotoka nga baagala gitwala netukomawo wano
olutalo ne luyinda nga famire sigitutte nembereddwa lwamakubo tutyo gweri nga Batanzania ekitundu ekisinga obungi bakisazeeko kaakati wano baliko ne bajja ne basalako basalako nze kubanga banzaala mu kitundu kino kati wano abalaba TV bateekwa okutegeera nti tuli mu kitundu ekyewazana ate nze nzaalibwa Seguku kati tuliraanaganye kati basalako ne bava Empigi ne basalirako ekisubi kati ne tudduka awo kati bwe bamala okuwamba Kasirye Ggwanga ddawa Kasirye Ggwanga bamala okuwamba kamala obumazi yagenda awo ng'emulago waaliwo omukyala yali nga mukyawuliziganya empuliziganya eri cut off kuba yali agenda n'ambuulira walaze n'agenda n'abeera awo bwe yatuuka wano bamugamba nti owa ndoza nga bamutidde ngaomusikale wa mini omutya ate yali musajja muvubuka w'amaanyi ate nga muddugavu kaakati n'abeera awo neetaba mu bantu ne bamukuumira awo omukyala ondooza ali ya muka muganda we yaliko ne DC ku mirembe ejja oba yali muka DC oba mu DC yennyini omukyala we amannya ageerabidde so mukulu we ge yazaalamu omwana we we yagenda n'abudama awo kaakati bwayita ebbanga nga bamaze olwo Abatanzania banoonya buli musirikale wa Idi Amin waali baali bamunoonya bubi nnyo omusajja yabeeranga ng'ate abamu be bakwatako bamukuba ssasi oyo mwannyina yali najjiko mukakasedde n'agamba Kasirye nti weeweeyo kubanga bajja kutta omuntu ng'owonga otya omukuttira mu maaso ate n'ekirala naawe otya Abatanzania ng'olwo bafuuse ab'omutawaana batta buli muntu yali musirikale wa Amin n'agamba banne sijja nti wandibadde weewaayo Mugwisa weeyo naye waffe Mityana Samuel Mugwisa yali minisita w'oboto wa agriculture deputy oba mwannyina ffe n'agamba nti yanja batwala Mugwisa tebajja kukola kabi biki Mugwisa yajjira mu combat kuba yajja alwana okuva e Tanzania kakati kansooke nkubuuza ekya Mugwisa eno factory yayidde abachina emabega wano awo Enyanama Mugwisa yalinawo factory nali ndozimanyi kasomero kano nali manyiwo ka factory kagundi naye kale katukaveeko Mugwisa akoze eki Mugwisa n'amugamba naye omusajja bamuyitanga Sserwanga yaliko ne DC ne bamugamba nti yo tebajja kukola ki tebalina kibajja kukola naye ng'olwo ate olwo tetulabagana nanga nti Batanzania ng'olwo bassa abantu ali mu kutya nga muwuliziganya olwo n'agamba naye bwe banaatuuka awo awali palamenti n'agamba nti kale kagendeeweyo kuba yali amaze okumanya nti UN emaze okulaba kuba bakwataga prison of war bayinza obutakutta olwo nga bamuwaayo Mugwisa bamutwala lwa bulungi naye kumutuusa awo ne bamutwalanga ng'embeera era nga bamutwalanga aduuyi nga Abatanzania batandika nga bapasa mu baasi kuba yalinga yayingizibwangamu kati katuyite mu bwangu bamukutte bamutadde mu baasi bamuteruzira Kirinnya Tanzania batwala Tanzania babasaka empingu ku mikono ne bamusibirayo ebbanga lya myezi emeka si myezi olowooza omwaka tebagala okwera ebyabasibirayo ebbanga lyali liwera mwaka kati bamuta nga bamusonyiye bamukoze eki bwe baba ate tebabasonyiwa babatwala ekirinnya babakomyawo ne babatwala ebusoga ne babasiba oluvannyuma ne babata babateera mu mbeera ki mu mbeera eyo abateerwamu oba gundi era UN yalagira babate ng'era owulira waali nga mpulira waali ye muntu gwe okyali mu busuubuzi olwo nzi mu busuubuzi kaakati n'afuluma bwe yafuluma naga nti omanyi nti kuba by then yali staff sergeant naga nti magye nkomye ku ddaali abo staff sergeant nenali nsuubira okutuuka ku bwajjeno staff sergeant amagye ga wano gakyakirina
bewekiri baba bambadde batya staff sergeant abane kumpi abanga ono sergeant ne gundi gone ono wano abaawo olunyonyi obugundi busatu buvi busatu n'olunyonyi okay kale naye bwayita akaseera nga bwe nkugambye obuyekera bwe bujja kiri kyeyali agenda okukola mu nkodomo kyeyali agenda omumukolera kasedde n'akivaako olwo n'ajoyininga obuyekera ate obuluwa buno obumukuba kubanga mu biseera ebyo ge wayagala okukola egundi kayiira akuba olubiri olubiri eyasinziira erubaga n'akuba olubiri olwo okulonda kwa 1908 Kasirye Ggwanga yali afulumye ng'ali luddawa ali mu bantu be tanatandika kukola olwo anoonya kikyakola oli amugamba toddayo nja kunoonyeza ekyokukola okay kaakati Kayiira bw'akuba olubiri Kasirye Ggwanga ali awo azunga anoonya ekyakola ate nga olubanoonya abantu abatalamu abamanya amagye bamulaba we yajjanga oyo gwegamba kojjange Maaka Lwanga kuba bebalule bebakisekka Kanyerezi ne baga nti atufe tujjamu batuusaako namuzijja naŋŋamu nti era mutabani gundi eyo mukwano gwe tubadde tumwagaza ensonga eno neno okay ne bamutwala awo ne bamutwala okay ne tugenda egindi awo omwami weyajja yamujja nga mbawadde appointment bamuyitanga Lawrence Semakula yatutwala erungujja waliwo oguyumba gunene nga mbakabali abo ewa Katikkiro oyo Paulo Kavuma awo twasanga abantu baali mu meeting ne bayingira nayo muzeeyi wange ne boogera okumala akabanga nenvaayo ne bamusigaza naye nti aze kansigale genda nja kudda okay nayingira yamalayo ennaku nga 4 n'akomawo nanga nti abadde eyo sajja abantu naye munaye nkulinga okukomitinga suicide kubanga mundu kubwazo ntono ate naye zisingamu amaanyi nazirabye balina zebabadde bafunidde mundu era bagimfunidde enjiina neyina amasasi 7 mu majje ago gaba ga self defense naye ate tunakola tutya tujja kulwana okay okulabika nti tukola ki kuba kakati mpaawo kiki kyebaza kati olwo Bakayiira be bakuba olubiri ye mukuba olubiri teyaliiko kati Bakayiira bwe bakuba olubiri babazaayo kubanga babagamba bo baali Kasirye Ggwanga akola kyolwo Kasirye Ggwanga nga yetanayingira olwo naye nga bamwagala kuba baali bamanyi nti yalina obukugu bwa bomu mulwanyi olwo bamusaba era naye yaga nti ekyamwimpresi ayingire yalaba nti bubomu bwabali bukasukibwa bulungi naye nga abaali babukozesa tebaali bakugu nnyo nga bwabulabako amanyi bumanyani nga bwoba ne bubomu obwo definitely obana obusobozi obusobola okukwata ekibuga n'alyoka aga nti kagende naye ate emundu entonondo zabaali tebazina ezimala okay kaakati gundi ayingira atya mu nsiko nga gundi Kasirye ati Kasirye bwamala okuyingira awo azze nedda tanayingira mu gundi kati Bakayiira bakubye egundi olubiri kati ye afuna atya ekirowoozo bwamala nti okuba bamala okukuba olubiri olwo nga bwenkugambye olwo bano bamulaba gwe olwo bamwetaaga bano abalikrutinganga abantu bano balwanga banoonya omutwe naye nga bamanyi nti nze mmanyi waali ne baŋŋamba ne mbaga nti mulina ne mutwalayo olunaku ne bajja ne bamusa mukwano gwo wa Luganda ne mutwalayo era nga nabo baagala muntu anaabawa mmizi nga mutuusaayo nga twogera naye n'oyo Katikkiro Kavuma nga bamusigaza era basanyuka nnyo ng'atuuse Kavumone yabeeranga Lubaga wali erungujja yali Katikkiro wa Buganda Paulo Kavuma
awo twagenda okay kakati nga mamalawo nnaku ng'agenda mu kampu baamutwala kiri kyobuuzizza awo nze sadda naye ffe twadde ne muzeeyi Ggwanga ye ne tumulekawo n'agenda n'amalayo ennaku 4 nadda n'ambuulira ekyo naddayo naye yaddayo oluvannyuma naddayo ne balumba ne bakubanga Kayiira bamutujja wano ne bamuzza wali kakati n'aŋŋamba nti okusinziira ku gundi amagye nga Kayiira yali wa mpaka ku bubwe nga Kayiira oli omugenzi Andrew Kayiira yali wa mpaka kuba yali nnyini kibiina ekyo ekya UFM kakati n'agamba nti tulina okunoonya ekibira okweyawula tutraininge ng'abantu ng'ani agamba ati Kasirye nti ava Kayiira tutraininge ng'abantu batono kuba toyinza kuwuliriza magye 2,000 oba 700 naye bayita mu kyalo walabika n'abantu benyini ekyalo ekiriko abantu 600 ate bano bwe bagamba okutraininga abantu abatono nga kumpi eri bayingiza nga balinga boonooyingiza abantu mu mupiira mu kisawe ky'omupiira bayingiza batufuluma nga bayingira ate nga bafuluma nnyo ng'ayalaba nti awo tewali security muyinza n'okuyingiriramu abazibu n'olwekyo tuteekwa okubeera n'ekintu nga kiri sealed kigendamu abantu abo bennyini ate bwagenda okufuluma Kasirye Ggwanga yasooka wa Kayiira n'afuluma olw'ensonga ezo najja ne tugenda mu ekyo ekibira kasanga kinene nga ate gwogendayo kola ngendayo naye anti olwo tutandikewo enkambi yanga tugende tutandike enkambi kuba nze ndi finance n'abo abasajja abaali oli musuubuzi olina kantu n'abalina akantu bennyini nga tubalina n'abataka nga tubalina wotandikira naawe okuyingiramu eyo bizinesi eyo tugiyingiramu eyo muzeeyi gwegambe muzeeyi Ggwanga anyingizaamu ku ntandikwa ya Nolule Nowaaka gwe yali kuno waliko twava wano abantu ewazana abasoba mu 2,000 tukutte amatabi g'emiti tukutte gundi ffe twagala lule oba tufa tuffe Nolule Nowaaka era twagumba awo ng'ekibuyaawo Musugulisiya tujjawo n'atuwooyawooya olwo obuyeekera we butandikira obuyeekera bwatandika naye ng'abantu tebamanyi ye Museveni yali amanyi nnyo kuba yali abuluddemu ffe buli kyagiranga nga tuluza nti bwe tulumba ono tumuggyako enkya ono tumulwajja kakati bano abaali ku Nolule Nowaaka bakisekka bano balwanga we batandikira nga ffe tumanya nti kati ani ayina amaanyi nga gwe muteekamu akantu okay kakati oli ayina amaanyi naye ate ali wala Nolule Nowaaka awedde Kasirye Ggwanga bw'ava ku Kayiira agambye nti ayagala akola ekintu ekitegeerekeka ayingira mu ki teyayingira olwedde ekintu kyaliwo kuba abo abantu abagenda ebusujju kuba bakuba Kayiira mu Augusito wa 1982 kuba Kayiira bamukubira enkambi zonna bazikuba waliwo enkambi ya Buffalo ne Panther zali ludda wezo zali wano Mawokota neba abakkiriza okugobera kuba yaga nti abanzikiririza mu ngoberere abantu abakkirizamu ne bagoberera ne batambula paka mwekyo ekibira kuba twali twamaze okya-identifyinga wekiri nga kikwavuga n'abataka twayogedde nabo era babataka ng'omuyeekera bw'omumanyi nga abantu buli ddakiika baalozanga nti okuwamba kuyinza kutwala wiiki emu oba 2. What was the driving force ebatwala mu bataka ne mugenda mu konvinsinga abantu awo ekyamaanyi nga mubagamba ki okwetamwa kuno omuntu wagamba nti yeetamiddwa mwatamwaki obote okay kakati yeyo driving force ya forcing abantu okay kakati muvudde kati Kayiira gundi ayingirawa mu Kasirye abo yagenda nabo ekibinja abasirikale abasigalawo baali balinga 600 abasirikale ekibinja kyajja kyalina abantu bangi yalikwera kuvuga mu Samuel Bekayanja ne bajja naye nga okutuuka abantu 607 babeera bangi
nga gwolwo kyali financial nga nogenda kubaze nali maine camp wetwagitadde kane tugenda twaine factory abyogera ne mugundi mubutabo mwebulyo na netugenda twaine ekyuma kikuba kasooli soya netukuba soya ne batwala gundi tiyali tenaba kubaya amaanyi security network ya yobote kuba twalina tractor zavuganga nezitwalayo mu bikaka ensigo abantu kamba tegeeze gwe njogera naye njogera ne Major Kabanda Ntwatwa iya obadde personal assistant wa Kasirye era mu office nze ndimu tulina office ku president's office enze njirimu kakati njagala nnyo okulaba wali bwe muva ku njagala nnyo engeri gye muyingire wa Museveni kati wa Museveni anedda nga tonnatuukayo mutambula mutyawo kati olwo ekibiina ekyammwe ekyawukana kayiira mu kituumyani okutandikira ddala tetwalina nnyo kutuuma mannya kyenjagala okugamba mwabeera awo kukuba nga tukuba obutaaveeko kati bano bapolitician yaava eri najja kugamba tuteekewo era n'okusooka okuteekawo eyo nti feddem tuuza feddemu si ye yali yankwanga feddemu yali yakasirye oba yali yankwanga ye kati ono yatuumanga erinnya nga yakiyita ekikye efe tukubuuza bakyaba akolera ddala ekintu abaali muli gye bali nga tamanyi kyenyamba kyekino abamu bayambanga nga tebamanyi NRA abamu bawangayo emmere nga ye kyayagala emmere gwenjiwa ajjako omusajja oli gwenjiwa ajjako omusajja oli kati ogifutuuma ne feddem kyajjawo mu 89 ne bakyusa erinnya nti kakati era nkwanga yava na Nairobi olwokuba yali asinga kuranka Kasirye bwe yajja n'agamba nti kakati ab'ebweru basazeewo ekibiina kyandibadde kituumu wa feddem kubanga bakulaga nti kirimu engeri ya fedo kivuga mu nkola ya fedo bajja basengeka kati kyali Federal Democratic Movement kiri fe abaaliwo mu biseera ebyo abatamanyi nnyo politics nga bw'owulira federal communism nga mugamba Buganda eridde ebyo byali bwe bityo byali bifaanana kakati feddemu ejja nga erwana yokka okuva eri yajjerwana yokka kubanga bwe bakwata ng'erwana yokka ng'olwo tuli establishing amagye gaffe Kasirye yali amaze okutendeka bulungi nnyo amagye iwe wagandi maze ebbanga ddene naye nga ye yali kakati ogambye nti mwali mu feddemu gwolwo tonnayingira mu nsiko nga nyingidde kubanga oyingira n'ovaayo intelligence kuba ffe twagenda nga ffe tuva eno n'ogenda no financinga n'ogenda feddemu eyankwanga Kasirye ayingira atya mu NRA Kasirye NRA Museveni bwakwata feddemu yajja wano feddemu teyayingira mu NRA gavumenti bwe yakwatibwa Museveni muno mwona yalimu okuva waliwo captain bamuyitanga Jack lyazima ndevu walina naye tulina mu office yalina okuvaawo paka ey'obubebbere wano enkambi zaali muno mwalimu omulala bamuyitanga so katongole omanyi n'obubbi yali mubbi gwe ng'oweyo omanyi bamukubira kigindi eri bamukubisa bazooka ekisigula enkambi eri oyinga ne wani waffe nga webali wano nga bajja wano nga tuva wano oba balina kibisaze bafunye ne batwala wano kwaliko katongole naye nga eyali honest kwaliko oyo Jakamandevu kwaliko Lieutenant Colonel Johnson Nsobya kyajjawo mulabadde mu NADS wali omusajja mumpi ava lemezeeyo bo be baali ku nkambi ezaali kuno nga kuno enkambi kweziri kati kubanga Kasirye Ggwanga ajja ne NRA NRA okujja nayo anti wentuuka awo wenjagala awo bwe bamala okukwata gavumenti balutwa bayita abasirikale nga bwojjawo mu peace talks Kasirye yasooka n'avaayo nga olutwa yakakwata
n'alaga Emityana n'abeera okumala akabanga n'ajja ne tugende wa Samuel Mugwisa ne tugende wa Samuel Mugwisa mu biseera ebyo nga Lutwa akutte gavumenti mwalimu Lutwa mwalimu Muwanga ng'olwo basaidinga muko n'abakyoli. Meja Kasirye Ggwanga omaze naye emyaka emeka? Kumpi ebbanga lye lyonna twatandika naye kuva mu P1 nga muli mwenna nga tuli ffenna. Muyingira muti okwegatta mu buyeekera buno bwe tugamba kubanga okusomaawo kwonna tujja kulaba oluvannyuma eyo mu maaso oba enkya naye kaakati weegatta otya naye okwagala okuyeekera gavumenti eyali ebbye obululu oba gye baali balonze? Gavumenti y'obuta abantu abasinga obungi wano mu Buganda bagiyeekera kuba baali banyiivu. Bw'omu ku baali abanyiivu? Nali munyiivu. Ne Kasirye Ggwanga? Kozi mwazaalibwa wamu? Musomera wamu mu kibiina kyekimu? Mu kibiina kyekimu. Okay. Kasirye Ggwanga yasalako ne wano nga mmwe ekyenyi. Okay. Kasirye Ggwanga ayingira NRA mwaka ki? NRA yo yenyini nga NRA inja kugamba tetujja genda eri majeje yali mu Amini biki NRA nja kuga nti mu 86 kumpi ng'olutalo lugenda oku anti NRA kuba ebibinja ebirwana byali bibiri mu lutalo yenyigiramu mu 82. Okay. Naye gye bayita NRA ya agiyingiramu awo naye nga ye olutalo yalutandika dda mu 82. Okay, that is very good. Kuba okujjukizako akatono ebibinja ebirwana ebyali birwanyisa byali bingi byonna tebyawangula. NRA newangula netukkiriza obaliniza kugana netugatta ku buwanguzi bwayo netufuuka NRA. Okusinziira ku bye nayogedde naawe nga njagala okwogera naawe olwaleero waŋŋambye nti sijja kusobola naawe kubeera naawe ku makya. Meja General Kasirye Ggwanga gwe ne famire ye mulina kakwate kyakamanyi akakufuula ow'enkizo? Ekisooka ey'enkizo gwegwo twazaalibwamu ate tukuze ffenna. Ekyokubiri bwe twatandikawo ekibiina kino n'oyingira magye bwe mbadde ndi mu nju mu ddiiro wano ndabye pulezidenti akutimbatimba ebintu sibimanyi bye mwetimba ebyo byammwe bya emidaali pulezidenti akutimba emidaali n'ebintu ebiringa bwe bityo. Abantu boogera ekintu nti Meja General Kasirye Ggwanga yaleka ebiraamu bayinza omuziika egindi bagenda omuziika egindi. Meja General Kasirye Ggwanga bagenda muziikawo? Meja General Kasirye Ggwanga bamujja muziika mu kifo bakiyita Nkene kiri wali Busujju bayitawo Mayirikiti weyala Mairanzi yandaganawo nti wano webateeka bajja okunziika musana gunja kengako bwe guba gudda n'enjuba bweba eva eri ebeere nga enjakako n'atulagawo ate nga kyakiri historical kubanga awo yasooka otwakuba omukutano ogusooka okwogera n'abataka ng'olutalo luli awo Busujju otukkiriza okuba nti bajja kuwa support. Waliwo omuntu alina obujulizi nti awo weyalaga oba gwe wali mutabani we warrant officer Mayanja Rogers. Okay. Mutabani we yenyini wange kwega mutabani waffe era abakuziza kubayingira amagye ga myaka 9. Waliwo ebigambo ebyogerwa nti Meja General Kasirye Ggwanga yaleka ekiraamu ekyakula nekiwola uniform yange mugiwanga gundi emundu eno mugiwanga gundi ettaka ndiwadde gundi. Olowooza ebintu ebyo gyebiri? Ebintu ebyo tebiriyo kuba nze kumpi buli lunaku si kumpi na bumpi buli lunaku mbadde njogera naye ku ssimu ku bintu ng'era yambuulira era n'ekyo ye yali aŋŋambye ekyo twandi tusina President Museveni singa atabadde agambye kweyagala teba abasinga ng'amaanyi ogambanga ne President wano ze banziikanga ayagala muziika wali ewaabwe. Eyo statement yagikola twali nali nva side ze Gomba
ne tukyamawo ekyo nakiddewo n'atulaganawo. Okay. Kakati waliwo ekibuuzo ekimu abantu kati abakulaba ku Salt TV balaba Kasirye Ggwanga naawe gw'oli kijana. I would say that. Kasirye Ggwanga balaba muzeeyi awedde emirimu. Mbeera ki ebaawukanyiza okubeera nti mwasoma mwenna mu P1 ye ng'alabise ng'akutuse ate ggwe ng'okyali mpyanga? Nze ndo Kasirye abadde alina ebintu byakozesa nze bisikozesa. Okay. Nga nze sibikozesa ne bitta appetite abadde ali ekitono kuba nze kyendowooza nti yandibadde takaddiwira ku speed. Okay. Kasirye Ggwanga mwetegese omuziika nga COVID bwagamba. Nga COVID bwagamba. Abantu 10. Asa tebajja kuba 10. Yaawo ate awo yo UPDF ng'ekolagana ne family. Bakkiriza abantu bo bajja kutulaga abantu era bajja mu kitiibwa kye. Nengera nga tugemera nti embeera ya COVID. Kubanga babeera bajjeno bameka abatwala essanduuku. Babeera nga 6. Bo bajjeno sijja kugaa nti nziise kubawera naye batugambye nga bo nga amagye bajja kukola ekyo naye nga mbeera yako. Kubanga bwe baba baziika abasitula essanduuku babeera lankaye. Lankaye abakuba emizinga basukkawo. Buluugi kati awo temwayise dda mu 10. Twayise mu 10 naye nga kyo tujja kisabiro family n'amagye gajja okulabika kubaga amagye institution namba. Omanyeko abaana ba Kasirye Ggwanga personal children bennyini nga kwe bali kuno. Bali kuno bamanyi. Kwe bali kuno. Abali kuno. Waliyo abali ebweru. Baliyo 5. Baliyo 5. Okay. Alina omukyala gw'abadde abeera naye. Kati abadde talina mukyala gwabeera naye. Okay. Abadde abeera Nambwazi. Ezakabi. Lwaki mwagala nnyo embwa okusinga abantu? Mmwe ng'abasirikale abamu kubanga wano ndabyewo embwa. Embwa kale teziba nnyo nankwe n'abantu abantu biseera bino bazibu. Embwa ekulabula buli budde bujjira si bonnera muntu. Embwa gye mukwano gw'omuntu asingayo. Kaakati waliwo kintu kye boogera kya Lunabuddu. Major General Kasirye Ggwanga was very controversial. Gw'okyogerako ekyo. Very controversial. Ebigambo ayogera n'ogamba ate yali musajja nga tayagala nnyo kulimba wa mazima ali straight. Omuntu bw'obeera straight bakuyita controversial. Kubanga olwairo gwoyinza okungamba ekintu nenkikiriza naye ate oli naye bw'anajja n'ambuulira amazima gaakyo tegaŋŋaana kukkiriza ky'oli. Awo abantu baga nti controversial nti okwonagana naye nga mazima ge gamufuula kyabadde. Kasirye Ggwanga bw'oba omutunuulidde gw'omaze naye ebbanga ddene. Waliwo abantu oba describing emirundi 2 n'amwatulira n'emmizi. Abadde ki? N'amwatulira. Totambula n'otambula n'oggwerayo nga takugambye nti okoze kino. Asobola okugamba omuntu abadde asobola okugamba omuntu yenna okutuuka ku pulezidenti w'eggwanga nti gwe kyokoze ekyo kino. Ate yagambira ddala yalyanga nti kasita omalanga okuweza emyaka 6 tewali nsonga ekulimbya muntu kuba oba tolimba muntu oba olimba nsi. Buganda kye bagamba tebakyakubira bigambo. Oba olimba nsi. Okay. Kaakati gw'osuubira okuziika kwa Kasirye Ggwanga kuyinza kubeerawo ddi? Gw'oli mu ntegeka, you are very close. Kusuubira okubeerawo bw'ataabeewo kiki kyonna okusinziira ku bafamire kujja kubeerawo ku Lwakutaano naffe ku Friday eno. Friday. Okay. Kaakati tuyiseemu mu mikolo gy'amagye katono nga tugenda okumaliriza ekintu kino ekya Major General Kasirye Ggwanga. Emikolo gibeera gitya gwe gy'osuubira egigenda okubeerawo kuziika
Major General Kasirye Ggwanga bo bajja mwogerako nga banagadde naye nga ajja kubirwa emizinga egimuwerekera byebitiibwa yakubirwa mizinga si masasi nga bwali Major General ebintu bino binamala okuyitamu nga babaza okubadawo nga bo bateekinga over. Okay. Kakati enkyogenda kulaga basimi ekifo kyennyini nti kino kyeyagamba nti wano abooluganda singa bakuwakanyisaawo eyo tebajja kumpakanya kubanga ate bakimanyi n'abamukubu bamanyi mukwatagana bamanyi era nebadde nga tanayogera bandibadde babuuzanza abooluganda nti yagamba kumuteekawo. Major General Kasirye Ggwanga ekigambo ekisembayo omwogerako ki nga asiibudde ensi eno? Mwogerako ng'omuntu gwe tufiiriddwa ennyo kubanga abadde ayagala nnyo ensi Kasirye Ggwanga kyemwogerako nti musajja abadde mwagazi wa ggwanga lye abadde ayagala eggwanga lye nze naye interactinga naye emirundi nga 3 emitono ennyo naye ndowooza abadde ayagala nnyo eggwanga lye tumusubiddwa nnyo. Omulabi omulungi wa Soul TV ono ye Major Ntwatwa Moses Kabanda, personal assistant wa Major General Kasirye Ggwanga. Weewaawo oyo yemboozi bwetu wetambudde bikwata ku mugenzi Major General Kasirye Ggwanga Waswa. Olunaku lujja kubeera Lwakutaano lwagenda okubanga awummuzibwa ate wali bayitayo katakara na katakara zaidi z'emityana eyo naye atulegeza bulungi nti bayitayo nkene wagenda okubanga awummuzibwa ku lunaku Olwokutaano. Amagye gagenda kuba ofulumya programu yaago okusinziira ku amyuka omwogezi w'amagye Lieutenant Colonel Dewakiki alina ekiwandiiko kyafulumiza olunaku olwajjo nga balaga enteekateeka yonna bateekeddwa ate okwetangira ekirwadde ekya COVID-19 naye nga mu kiseera kino omubiri gwe gukyali wali mu ddwaliro ebbombo mu nkambi ey'ebbombo okugenda maaso okubanga corporal treatment ate bajja kukwatagana ne famire okugenda maaso okubanga baziika. Enteekateeka zonna zirimu ate okwetangira ekirwadde ekya COVID-19. Abantu bateekeddwa okubanga kwagala nti wateekeddwa babawo social distancing eteekeddwa okubanga egenda mu maaso naye nga okusinziira ate ku ranka ye singa kibadde embeera ya bulijjo ndowooza buli munnayuganda yandyagadde okwegatta oba okwetaba ku mikolo egy'okuziika omugenzi Major General Kasirye Ggwanga. Omwana w'omwami omwami mulidde era mumwadde mwenna nga mugenda maaso okulambika ensonga ezikwata ku mugenzi baludde naye omuntu avudde naye mu P1 n'amaliriza ng'oli personal assistant we that is quite a long time. Kitaiza abamumanyi obuvunobuddo kakati ekikulu Kasirye Ggwanga alina ebintu bingi abantu bye bajja omujjukirirako. Abazungu bagamba he's a man you would hate to love actually kubanga talina muntu gwabadde batono nnyo ababadde banyiiga kati ngaabo beyayokera turakitaabi kibiki naye kugamba waliwo abantu ebintu gwe bwana wamala byoyinza okwogera ne bakukyayirawo ate ye n'akyogera ne batafawo ne bagamba ani agambye nti Kasirye Ggwanga ne baseka busesi. He was controversial naye ndowooza abadde ayogera ekimuli ku mutima bwekisala mu bwongo bwakikubawo bwekisala mu bwongo bwakikubawo si muntu abadde okukyamuukiriza kugamba nti oba ayogera abikirire ate nga amazima agamanyi. Era ndowooza kye yagamba Bobi Wine namugamba nti generation yammwe mulowooza nti tukyali mu analog naye si ekiseera ky'okubanga ojja point blank yakimugambira onanga nti oli mulungi era nkwagala n'ebirowoozo bye birungi naye si ekiseera okubanga ojja. Era bo bafuka bamukwano agenze n'okufa nga bamukwano naye ng'ali amugambire ddala amazima nti sike kaseera ke yali ateekeddwa okubanga ajja okukwata eggwanga erya Uganda. Naye omuzungu omuchina yaleeta covid sincerely kubanga omuntu abadde ajja okgenda okuluguka okuziika Kasirye ndese kiri busujju nakyo kiri mityana bona liri saza then ndowooza eno district saza ly'e Busujju mu district y'Emityana. Anti kati waliwo yali akyali governor yali atwala ebyo byonna yali Mubende nga yawamu nga tabona babba kusigala eri kubanga abantu bandibadde bayitirivu people of all walks buli omu yandyagadde ogenda okulaba omuzira waawummulidde.
amaanyi gonna g'abadde alina abadde akomandinga kuba bw'omutunulira nti abadde alina ebintu abadde mugagga alina ettaka abadde alina ettaka Mubende abadde alina ettaka Buzu kiri sayidi eri eze Mukono gyateeka Camp David ye ng'abadde yeegendeyo n'akola ebintu bye nga byanjawulo nnyo. Ndowooza amagye gandirambise bulungi enteekateeka y'okuziika ne watabaawo bintu naye ate omukulu wamuwulidde ng'ayogera jjo omukulu namuwulidde bulungi wamuwulidde ng'ayogera ye kwegamba I don't expect amagye okuva nnyo ku bigambo bya pulezidenti yabadde mukaali ate yayogedde ne kuziika kwennyini kinewunyisa abantu batandise okuddayo okukola ki okuziika ekirindi kubanga kaakati yeye kennyini olaba emikolo egigye alimitinga abantu kubanga ono abadde musajja wa ku lusegere ng'abadde ateekeddwa okugenda naye tajja kusobola sisuubira nti ajja kgenda okuziika okwetala ku mikolo egy'okuziika physical tasobola kuva mu maka ga bwa pulezidenti kugenda kati kufuluma wantu wonna ayinza okugenda kubirala naye sirowooza nti ayinza okwetaba ku mikolo gy'okusiibula mukwano gw'ono tajja ndowooza Kasirye ate n'ebirala bye bandimukoledde byonna tebisoboka bandibadde bamutwala mu kyembazi za Mityana District Council bagiyita Mubende yes wa Kiboka Amoti ne bakola ki ne bakola emikolo egy'okumusiibula nakyo tekisoboka kuba kati covid kazze ebintu birina kuba bya speed kujjawo muntu nga mubbi kujjawo saawa emu kuba kati ono atute n'ennaku bw'aba yafudde Lwakubiri agenda kuziikibwa lunaku Lwakutaano. Ndowooza kubanga awo postmortem ejja kgenda mu maaso abakulu balage eddala kiki ekijjeewo omwami ono naye nga oli bwakugamba nti abadde alina byakozesa ebikambwe kugamba abadde waliwo oluusi lwe yakololanga n'otegeera nti sigala azitaken its toll ne mutaka kanoka abadde atutobaza combination of those two ne baba bakuwaana kikukutula kikasukira naye nga kitalo ddala omujjukirako ki nze sifunye nnyo chance kwogera naye one on one naye nga at least tubadde nga tumwetaagira ng'era alina abantu abadde akkiririzaamu nga gwe tomalaga mukubira simu n'omugamba Jeno mbadde twetaaga interview era ng'akubuuza ani akusindise ng'alina abantu ye bakkiririzaamu abadde ate nnyo ndowooza ebintu by'okumubega nze bwe namukubiranga essimu ng'ate essimu ye tagimanyi by the way yali tamanyi namba ye nga muvubuka wange ono yamanyi ng'agamba nti gwani ankubidde nti mwana w'omwami gwe nja kujja tewali tabu n'asekamu awo katono ng'avuma you people you are fools tomalaga mukubira kumwefasa ebyo ayinza okugamba ekigambo ekinene naye ng'ate waliwo luli eddako awo ng'ayinza okukwata bwemugamba mwemulowooza sirunda kakati no Saturday njagenda kuleeta wano nankani nyama nisaani kye ne kijja nga kikubyeko kwolwo teyatwalanga mbwa teziriwa kulya nyama yaffe abadde muntu w'abantu embwazi zo yali yazitendeka kubanga yaŋŋamba olumu yaleka emmotoka ye ng'agigudde he was very daring by the way nga n'emmundu mweri n'afuluma n'ayingira mu dduuka oli n'ayagala akole ki nga tazirabye ziri mabega n'ekwata omukono era yamusanga buli mu ddirisa omanye zembwa ssebo bwewenyenya mbwoti ng'eyuza kaakati yasanga bakoze eki amboza mukulu obadde yamukubamu empi bbiri n'amugamba gaawe yusufu abadde omuntu of all ages ng'amanyi bwa handling buli muntu okusinziira ku awo ekibuyawo abadde akyankalanyawo nnyo we yabeereranga egindi eri emakindi ng'atuukawo n'abajeregajerega n'abavuma biki asendabirwamu n'afuluma mukaawo n'ayogera ne bayogedde nabo n'azzaako
twamulengera nga was a Joleman of all ages nga buli mwana amanyi kuba twatuuseeko maka gaabwe eyo gye bagenda okuba nga baziika famire yaabwe gye bazimba awali amaka gaabwe ngera olengera nti n'abataka ab'oku kyalo abamanyi bulungi nabo bamanyi bulungi bwe yasomanga nabo abamuliraana balinaanye ewa kitaawe era nga nabo baga nti tebadde na buzibu najje noono n'ab'emukono nabeeri gy'abadde alina Camp David endala nga nabo badde tebalina buzibu naye kwegamba kye yali yafunza ng'era bano bwe bawandiise poliisi yo yali temusudia tebakwatagana baali mu kukwatagana ne poliisi nga tesobola mujjawo era bagaa nti omugenzi Felix Kaweesi jangu ng'omaze okulama bw'oba ogenda okunzija yatuulanga mu lujjalo bwati ne AK47 n'agamba dedde mukamu bajja kuffe wano balina go bajja okuyiwa obwongo naye yoyo one time nali mu interviewinga by then konyi yali akyalwana ne mugamba nti kakati lwaki toddeyo n'ogenda bwatula gundi nagira anigwa oyagala nze bakuba omutwe bagwasi sigenda mu ntalizo za kisiru yagase ningamba kakati olaba wava eri mu incarceration eye Tanzania ennaku lunaana n'omusobyo n'osobola okudda ate wano okwambuka obwambusi tujja musula naye ensi egenda kumusaalirwa nnyo nti alwanye olutalo lwe naye the send off gyabadde deserving I'm very disappointed nti tagenda COVID-19 bwatu byaleese ebyo omukulu tagenda kubanga afuna ebitibwa ebyo byonna bimusana kuba olengedde ne famire ye tebasobola kudda abali ebweru abaana abataano omukulu batugambye tebasobola kudda era omukolo gugenda kubeera scientific bagenda kubirabira ku mikutu send off yonna bwegenda okubeera kiruma nnyo naye nga tewali kyakkola embeera eri mu ggwanga yeri mu nsi bajja kubalaga buli kimu okuva ku ntandikwa okutuuka ati lubanaalowalinga cascade ogenda wansi mu ntaana bajja kuba biraba bulabi embeera eyo naye nga twongera tetukola ki tetukungubaga lwa Kasirye Ggwanga teyandikungubaze just kwebaza lwa mirimu gye emyaka ana nga ali mu active service ey'amagye eya army ndowooza alese omukulu ogulabika nti buli muntu abadde omuntu omuzibu okwawula ku magye n'omuntu wa bulijjo ndowooza akoze linkage eyo ogatta amagye ne mwana yinki kuba badde omusango oba ali mu combat oba tali mu combat ng'asigala nga ye yoyo ali wansi ali composed asigala nga ali ku level yoyo omuntu gwabeera sinkanye kuba mujjukira mu ngulu y'obukulu ng'alina omwami Ssenkubuge ng'anyumya kufiirira ku ntandikwaye n'okumutwala ekirinnya yonna okugenda okumutwala Tanzania okudda ebintu byebakola byali bingi nnyo okutegeddala okwegatta ku UPDF okwegatta ku NRA mu 83 kutegeddala ate okudda okuwamba Kampala wonna n'okujja ngalagira nti yali musajja muvumu nga gwe bayita real patriot yali ayagala ensi okulabika nti buli muntu afuna justice n'obwenkanya mu kintu kyabeera alwana tujja kumusubwa nnyo naye tujja kwongera ate kusaba buli munnayuganda kuba kati ne bwogenda ne bwoyogereddewa n'ogana linnya lya Kasirye Ggwanga teri waakiri atamanyi ne bwoba kati covid olaba awaguza mu covid yono n'awaguza n'asigala ng'ayisembwa ati buli muntu okusigala ng'amwogerako singa ebadde normal life eno eya bulijjo simanyi kyandibadde kati kyandibadde kizibu nnyo kiyitirivu nnyo naye weewaawo twebaza Katonda olw'obulamu bwajja tugenda kumulamu katono nnyo ate bwe tunonda tugenda kutuusa omulaba tutunuulire ate embalirira egenda okubanga esomwa olunaku olw'enkya tugenda kutukuwa projections ez'enjawulo naye katuumulemu katono nnyo bwe tunadda tugenda kutuusiza omulamwa nga tuli mu bya budget egenda okutunuulira olunaku olw'enkya katudde katono nnyo